Kampala njagala kubajjukiza nti bail application yatambula bulungi era ne tusigalira okubeera nga ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunana tugenda kuddayo mu kkooti enkulu e Kampala okufuna ensalawo ya kkooti. Ensalawo ya kkooti eyo egenda kuba ku email. Omulamuzi watu we yasalawo ate nga bagenda giyisa ku ssaawa 9 ez'olweggulu. Tetuyina kye tutidde, tuli bagumu kubanga tumanyi nti Bobby Nyanga talina musango mwangi gwakola ki gwe yazza senga badde n'omusango senga abajulizi baleetebwa dda. N'olwekyo tuli bamativu nti abantu baffe baliko emisango gino naye emisango gino tegirina bujulizi era tulina essuubi nti ne Bobby Nyanga ajja kuteebwa ku lunaku olwo. Tumanyi nti ping pong asobola okuba nga mungi naye ffe nga bannamateeka tugenda kukozesa steps zonna ezeetaagisa okulaba nga tufuna ruling ezo mu budde ate tufollowing up ruling kyegamba okusobola okuba nga Bobby Nyanga afuluma ekkomera. Tulina abasibe baffe bamachete bakalanzi bali mu kkomera baluddeyo ebbanga ddene emyaka mingi. Bannamateeka aba NUP National Unity Platform baakola omulimu newe nali nga sinaba kubeera nga nkyali mu bulwadde ne bafayininga application ku High Court yawe e Kampala kwata ku bamachete okubeera nga bayimirirwa. Application eyo bwe nakomyewo tu following up nga team okulaba nga efuna date. So twebaza buli muntu yenna kyakoze tulwana okulaba nga tufuna olunaku olw'okulira applications ezo eza bail ezateekebwa mu High Court e Kampala tusobole okulwanirira abasibe bonna nga tetubaawuddeemu kubanga bonna bantu baffe ate bambi baluddeyo. Mukimanyi nti wano ebiseera ebisinga ebintu biba bya ssimu naye bakwata ku poliisi bannamateeka baagavaako essimu gye bakuba ebiseera ebisinga yeragira nti oyo mumute oba mumusigaze. Naye ffe nga bannamateeka twasalawo n'abantu abagazi b'enkyukakyuka tetugenda kupowa ffe tuli bayeekera ab'omu mateeka nga pulezidenti waffe bw'azaakyogera lunye. Tugenda kuyeekerera mu mateeka ate tukyuse obukulembeze bwa Uganda mu mirembe nga tewali atukubye ku mukono nga tewali atutiisizza nga teri atumazeemu maanyi nga bannamateeka. Tulina okuyimirirawo ku bannaffe mu ngeri yonna tusobole okubeera nga tubalwanirira kubanga ekyo kyekitono ennyo kye tusobola okubakolera. Revolution eno buli muntu yenna aleeta ku mmeza ekyo kyasobola okubeera ng'akola ki ng'akola. N'olwekyo ffe tuli basanyufu nti mu National Unity Platform buli muntu aleeta amaanyi ge n'agassa ku mmeeza ffenna ne tukola. Era wano wenjagala n'okwogererako ku bantu bange okubeebaza abakozesa emitimbagano egy'enjawulo. Buli muntu yenna akozesa omutimbagano gwaffe ogw'enjawulo n'abeera nga pushinga struggle forward. Abeera nga atambuza omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu, abeera nga abanja abasibe, abeera nga ayogera ku injustices eziri mu society oba obutali bumativu n'ebyokola ebigenda mu maaso mu Uganda ebinyigiriza omuntu wa bulijjo. Avumirira emisolo emingi egigenda mu maaso mu Uganda, avumirira okubeera nga batenants tebakyalina ddembe mu ggwanga, avumirira ebikolwa ebyokuwamba parliament neba nga tekyalina buyinza neba nga ebinyirirwa, avumirira omuntu akozesa omutimbagano n'avumirira obulyake n'obubbi, n'avumirira enguzi. Oyo yenna akozesa omutimbagano okupushinga struggle ya Uganda empya mu maaso. Oyo akozesa omutimbagano n'asomesa kye tuyita protest vote. Oyo akozesa omutimbagano n'abeera nga avumirira ebikolwa ebibi, n'abeera nga encouraging ebikolwa ebirungi. Oyo akozesa omutimbagano okuzzaamu abalwanyi baffe amaanyi okubeera nga alaga nti ababeererawo. Oyo akozesa eddoboozi lye wonna waali oba nga akutte microphone oba nga ali ku local channels oba wonna ku mukutu gwonna naye ng'ayogera ebintu by'enkyukakyuka, ebintu ebikumaakuma abantu, ebintu ebizzaamu amaanyi, ebintu ebipreachinga revolution ng'ali ku mulamwa omutuufu ffenna gwe tuliko. Bannange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange tubeebaza. Data tetumubagulira. Teri abagulira data. Struggle abantu bafiirwa emirimu gyabwe ne basalawo babeere ku revolution kubanga balina essuubi ti gavumenti bw'eneekyuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yali mu ntebe ffenna tugenda kufuna ku Uganda empya ffenna gye tweyagaliramu. Pulezidenti nga bwe yakyogera ate nga kyekituufu omuntu ne waba ayinamu abeera ayinamu ng'ali mu nnyumba ye naye waafulumira ekikomera kyo oba ennyumba yo mulyango gwe obwavu bwennyini bumusanga kubanga enguudo kwavugira ekibuga Kampala kifulaadinga n'ebitundu ebirala birina ebizibu bifaanana ng'ebyo. Abantu bazimbye ku munyaala. Omwavu takyayogera, omugagga yekka yayogera. Omwavu tasinga musango.
kwegamba esystem mbi n'omuntu gyeyandidukidde okufuna obwenkanya n'abaliyo batiisibwa okubeera nga bakola amazima n'obwenkanya kati kwegamba buli muntu ali mu buwambe buli muntu yeetaaga kweddaabulula kyova olaba tetutunuulidde Uganda empya lwaki tugiyita Uganda empya lwaki pulezidenti waffe ku posita ye twateekako oba yateekako a new Uganda now nti Uganda yeetaaga kuddaabulula kati mpya tugenda kuzimba kuva ku zero okuviira ddala ku kutereza constitution ya Uganda n'okuteekamu obwayiro obwongera ogiprotectinga n'okukendeeza ku buyinza bw'omukulembeze yenna abaafuuse pulezidenti w'eggwanga ebiseera ebyo okubeera nga tuzimba independent judiciary, independent parliament, independent executive ne organize endala oba departments za gavumenti endala zibeere nga zonna zeetengerera mu byenfuna mu by'okusalawo mu kulondebwa n'okugobebwa so ebyo byonna tugenda kubeera nga tubikolako so buli muntu alina ssubi mu Uganda empya akaba ekibbattaka akaba nga bamugoba wakolera akaba olw'emisolo emingi akaba olw'eddagala obutaba mu malwaliro akyala bafiira mu ssanya bannange tukoze buli kimu twogedde ebyetaagisa okwogera naye bayisawo kye bawulira tikibaagala okuyisawo kye batabagadde tebakiyisaawo kyova olaba emisawa ya leero ekisingako obukulu mu revolution eno kwe kubeera omuntu ow'amazima n'obwenkanya omukulembeze nga mwesimbu nga w'amazima na bwenkanya buli wabeera ow'amazima n'obwenkanya buli wabeera ng'oli mwesimbu entalo zonna mukama agenda kuzikulwanira era kyekyo lwaki alwanidde pulezidenti waffe entalo amuprotectinze eri abalabe bye amuprotectinze okuva eri abalabe be aprotectinze n'abo abantu bonna abali ku mulamwa kubanga abantu basobola okukola ebintu mu lwatu ne mu nzikiza naye mukama katonda alaba ebyo ebikoleddwa mu lwatu n'ebikoleddwa mu nzikiza fakita ya katonda si ntono tetugidown playinga kyobola n'omukulembeze waffe mu NUP asiiba atukumankuma twongere okusaba tusabire baganda baffe bali mu makomera tusabire Uganda empya tusabire buli kimu naye sabira mu congregation osabireko neewuwo ng'osabira Uganda ennungi ng'osabira pulezidenti waffe mukama amukuume ng'osabira abasibe embeera y'ekkomera si nnungi